Olunaku lw'eggulo omulabirizi w'amasindi kitala the Right Reverend George Kasangachi lwe yatuuziddwa ku bulabirizi ng'asikira Bishop Stanley Ntagali eyalondebwa ku kifo ky'obwasaabalabirizi bwa Uganda. Omukolo guno gwetabiddwako abanene mu gavumenti era ng'omumyuka wa President Edward Chwanuka Ssekandi yakikiridde gavumenti ku mukolo gwabaddeko ne baminisita wamu n'ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abava mu Bunyoro. I am greatly humbled and indebted to God, and I pledge to always be available to do His work. I am always His servant, and God knows that I would like always to be His instrument for His glory. May this come to pass. Wano omubuulizi w'olunaku kitaffe mu Katonda Stephen Kazimba Mugalu wasinzidde n'agugumbula abanene ku muze gw'ebisiyaga era n'abasaba abalabire ku mukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu Rebecca Kadaga eyavaayo n'ayatulira abazungu wa Uganda weyimiridde ku bisiyaga. I want to thank the Lord for people like the Right Honorable Kadaga. Who can come out and say, not your money, we are following the truth. Would you whisper to your friend and ask this person near you, would you really stand firm if a homosexual is giving you money? Omulabirizi era ategeezezza nga bannabyabufuzi bonna abanekkiriranya ku bbago ly'etteeka erigendera okulwanyisa omuze gw'ebisiyaga bwe batagenda kubasaasira mu kalulu ka 2016. Mu kiseera kyekimu omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Chwanuka Ssekandi ategeezezza nga gavumenti bw'eri enneetegefu okukolaganira awamu ne bannaddiini okulwanyisa emize egitandise okugisenkenya naddala obulyake. Listen to the contents of your charge, my Lord Bishop, which is your manifesto, and I'm satisfied that people of the diocese are going to greatly benefit. Oluvannyuma Ssaabalabirizi agenda okunyuka, the Most Reverend Henry Kolombi yeekubisizza ekifaananyi ekyawamu era oluwedde n'alambuza omulabirizi George Kasangachi ne mukyala we abantu be bagenda okukulembera.